songa mu bakyala ekisinga obbalemesa okuba nti ensonga z'ekisenge zitambula bulungi wabaawo factor okugeza singa omukyala aba ne infection nga zibadde zimusumbuwa recurring infections zonoona membrane natuka ekiseera nga baseline gland zayonooneka zeetaaga kulijuvenatinga happy lady ajja kukuyamba bw'oba ng'ofunye chronic infection n'otuuka mu category y'abalina PID awo tukwongerezaako products endala system n'esobola okutereerera ddala. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo. Ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi. Tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road. Awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2. Biva Organic emmere eddagala. Focus 360 da final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubaweereza kusinziira ku biki bye mwetaaga mawulire kyagatambula and of course na product ki gye tuba tukutuusaako. Olunaku olwaleero tuzzeemu okubeera ne Biva Organic babadde ku final channel ebbanga ndowooza muzze mulaba ne video era zitambula nga essimu consultation zijja so we zirayitiridde okujja ne ngamba dokita abantu bo bakyambuuza kwe kunoonyaako olunaku olwaleero ndowooza era tuddemu tukolera abantu dokita sooka obuze kuba kulaba ku final channel era otubuulire kipya ki ekiriwo kati service yezeeyongeddemu ate n'endwadde tezikyuka. Endwadde zikyukamu empya zeeyongera ate ne zongera okusumbuwa abantu. Amanya nze Dr. Senjobe Richard owa Biva Organic and Natural Products nakuguka mu kujjanjabisa butonde mmere middo bibala nze ekitali ku bujjanjabi oli bwakimbuza mba sikitegeera nnyo era abantu basombuza ku nsonga yabyabulamu awo tuba tuli ffenna abantu bangi basumbuyizibwa endwadde naye nga tebamanyi watuufu wakulaga. Manyi abantu bagenda ne bagobera social media platforms ez'enjawulo mikutu gy'amawulire egy'enjawulo oli agamba mwenna mmwe be bamu kati babanga basumba muntu asobola kugamba abasumba bonna bwe batyo natamanya nti waliwo abalina mwoyo ow'enjawulo ate abayimiridde ku kigambo kya Katonda. Naffe Biva Organic obutonde buno twabukugukamu tetubwerimbikamu bwerimbisi manyi mirimo gyaffe gino omuyimbi Walukaga yagenda n'ayimba akayimba waliwo abawulira Walukaga ayimba nabo ne bajja ku nsonga eyo dokita nze nzukira nga tutandika from day one wangamba nga emmere eddagala era nga kyolya kyekikujjanjaba oba kyekikulwaza nondaga nti era mu kukuka kwino okukozesa obutonde okujjanjaba ndowooza results eddwaliro lino omanyi kyembadengezaako gamba tujja kusanga bangi abalina kiriniki abalina drug shop abalina oba obuduuka but this is a hospital kitegeeza nti ogenda kubasangawo ebbanga lyonna kituufu era ne Biva ebbanga lyebaddewo it is proof nti byekola bya ddala emyaka 16 nga tuli mu kisaawe kino eky'obujjanjabi tujjanjaba endwadde ez'enjawulo era abantu bangi bawera Biva Organic and Natural Products obujulizi abaali bakyaddeko ku Biva Organic nga balina embeera ez'enjawulo. Waliwo nali ndi awo ennaku ezo omukyala najja wano nali namwerabira nadda yajja tukyali ku Access Building ndoze emyaka nga5 emabega nga yali alina ekizibu ky'okuba nti ayagala kugenda bweru akole ku kasente naye nga agezezzaako buli kimu biganye tetwamuwa mukisa ayinza oyigamba kati omusajja bayagaba mukisa medical ewaffe yajjayo nga azze kufuna bujjanjabi ng'awulidde era
egimu ku mikutu gye yawulirako gye gino n'awulira nti owaayo Biva Organic kusobola okujjanjaba abantu abalina ekizibu kya hepatitis B ne tumuteeka ku treatment yali aweddemu essuubi ng'agezezaako awantu wa mirundi ena nga buli lwatuuka ku medical nga bamuwandula ne tumuwa treatment okumala emyezi 2 n'okugenda okuddayo okwekebeza yali atya n'agamba nze ekisinga okuntiisa kuddayo okwekebeza ne bansanga nga nkyalina obulwadde obwo ne pressure zinkuba yagenda okuddayo nga bamugamba tayina n'agenda ne ku laboratory ne bamugamba tayina n'agenda n'akola yakomyewo n'agamba Dr. Senjobe sina kyamaanyi kyakuwa kuba buli kimu ekisinga ebisinga obiyina nenze nze kwebaza kugamba nti weebale kunzijanjaba n'abantu era nifakiti yali agambye tumuteeke ne ku mikutu gino abantu abakakase ne mugamba afe ekirungi kyaffe kasa eddoboozi lyo oba olituusiza ewange nze nange nsobola okugamba abalala fezi sikolya nnyo ku bujulizi bwa kamera mbuoli ajje nono n'olitumumulisa entigo akola kino na kino wakikola oluusi omuntu omu-exposinga ng'ajja kgenda mu bufumbo bwe nga baawa ebintu ebitakola ki tabyagala oba abaana be mu future ne kiba affectinga nze kyobola sikolagana nnyo na muntu kuleeta mu kamera awa obujulizi mu kamera okuwa obujulizi ojjukira nti Dr. Nasooka okujja waswa Emma yandeetanga sinuses zintawanya esebo kati I can be testimony because Nasooka kujjanga mulwadde waswa Emma yandeeta esebo mukwano gwo n'agamba ajja nkutwala ewa dokita kuba waswa Emma ye nali mmanyidde ebbanga Bami naye yalina ebizibu byatuukamu emyaka egyayita naye ng'ate tebyali buzibu nti yayingira ekitimba kye yali tamanyi era ne mu-advising ne mugamba abantu abo genda nga bwe bakukubira bwetondere kinoomu era nadda kati mu public mwali aweereza bulungi ne bayakola obubi mu musonyiwe naye teyakikola lwakwagalako waliwo abamukozesa waliwo abamukozesa bayiseewo ebigendererwa byabwe nga si ye yabaliddeko akasi. Before you wake up, the company has shut down. Evuddewo, you have abantu bo recommending. So that is what happened. Waswa Emma. Era abantu ekyokuyiga nti bw'oba olina omuntu gw'okolagana naye sooka weetegereze okolagana na muntu ki ayinza okuyingiza ekintu ky'otategeera ate n'ofuna obuzibu. Era abantu basinga batera okujja ku Biva Organic nagamba ate nga sikutera kulaba ku baana abasawo banjawulo ng'obaleese bakuyambeko ku mirimu. Sigamba nti tubeetaaga naye abantu obusinga baba n'ebigendererwa byabwe eby'enjawulo. Nogenda okukizuula oluvannyuma nga amaze okuba kampuni akoleddemu ebyo ebitali birungi ate nga abantu beetaaga service. Okay, Doctor. Tuzeemu okubeera nga tuweereza bannayuganda oba abantu bonna abalaba da Final Channel. Esebo. Kipya ki kye tulinawo kati obuzibu obwadde businga awo tutabeereddeyo? Biva Organic nga bulijjo tujjanjaba bannayuganda tuba ne solution eri ebizibu byabwe ebibasumbuwa ebyobulamu. Emanyi omubiri guno ebigusumbuwa biba bingi. Oyinza okulaba ng'oli atambula anywa alya naye n'otula n'omubuuza n'omugamba naye ki ekikuluma ayinza okukutotola ebizibu nga 20 naye gwe ng'obadde omulaba talina kimusumbuwa. Ebimu ku bisinga okusumbuwa abantu ensangi zino oba ze tuyita metabolic disorders endwadde eziva ku ndya. Tulya tunywa naye ebintu bye tulya bya bulabe. Weegendereze ky'oteeka ku sowaani n'ekikopo bye bisinza okulwaza abantu ensangi zino. Bwe twogera ku metabolic disorder ze ndwadde oba bye bizibu ebiva ku bintu bye tulya ebiyingira mu ssengejjero ly'omubiri omubiri ne gufuna ebizibu eby'enjawulo. Ezimu ku ndwadde ze tujja okukoonako emu ku emu muli obulwadde bwa sukaali diabetes. Edda sukaali teyaliiwo. Era bw'otunuulira mu journals ezisinga myaka okutandika mu myaka egy'ataano okudda emabega abantu tebalina sukaali n'olw'okukyusa kw'endya obulwadde bwa sukaali bwatandika okugenda nga bujja. High blood pressure, ebirowoozo, endya embi, obutafuga mubiri. Abantu bangi balina ekizibu kya high blood pressure. Osanga abavubuka abato myaka 20, myaka 3, myaka 45, abakulu myaka 5, myaka 7, buli omu abatolingana high blood pressure. Nekibaviirako okufuna stroke. Endwadde ereeta endwadde bw'oba togijjanjabye. Osanga alina pressure amaliza afunye stroke. Alina high blood pressure bamukebedde alina ne cholesterol. Bafuna kidney failure. Kyovulaba omuntu agenda n'agamba pressure yennyina nagimanyira era njimirira eddagala eri controlled n'atamanya mistake eyo neetuukawo oba fault yo neetuukawo obulwadde obwo n'olema obumanaginga obulungi busobola okuaffectinga system endala n'omaliriza nga ate ofunye ekirwadde ekirala ky'otajasobola controllinga.
kati ezimu ku ndwadde ezo digestive complications nga peptic ulcers awe mbadde ngenda okujja ovulate okebera abavukira myaka gyaffe ojja kusanga nga kizibu nnyo okukebera ne bagamba tolina alusa ate nga zijja ne zivaawo awo bya ne example nzalusaz zimanyi okundawaanya ate mu abali mu media abali mu mirimu egy'okutambula wano nawali abantu abakolera mu bifo ebyenjawulo ulcers zibasumba olw'ensonga nga 2 oba 3 ekisookera ddala temuliira mu budde omuntu olina okuliira mu budde olina okuba ne timetable era abantu batera okugamba ebintu abikolanga muzungu abazungu bo bategeera nti obulamu buno bwakutega kyovula embiri gyabwe minafu naye bawangaala okutusinga lwakuba buli kintu bategeera omubiri gwaffe guno gwetaaga ki n'akikolera mu budde medical check-up agikolera mu budde diet agifollowinga n'olaba nga ekibiri kye kigonvugonvu ate kiwangadde okusinga ki kyova olaba omuntu asobola okugula emmotoka y'omuchina n'agiwangaaza okusinga ey'omujapani singa aba agirabiridde kati embiri gyaffe naffe tulina kufuuka kugiteeka mu nkola bwetyo ekintu kibembeekereze kijja kutuusa woolaga kakati ulcers ensonga ey'okubiri esinga zireeta ng'oggyeko obutaliira mu budde poor eating habits abantu okulya junk ogenda ku store n'osooka ofuna kisoda ne Rolex enkola ezajja zino eza okwodalinga online fast foods omuntu n'abeera ku junk foods zokka chicken, chips, confectionaries, carbonated drinks, ebyo tebirese ulcers wowe. Byonoona ze tuyita digestive floras, good bacteria, bwe zimala okwononeka, digestive enzymes, ebirungo ebyamba okugoya emmere nabyo nga bikendeera noba ng'obatolingana bulwadde bwa ulcers buli kaseera. Bwe bimala okukendeera bireeta bad bacterias ogenda nga zinvadinga digestive system omuli H. pylori oba Helicobacter pylori olina bamukebera ng'olina akawuka ka H. pylori akawuka akalwaza ulcers zinagamba nakajjawa olw'okuba obuwuka obulungi obeera mu kyenda kyaffe mu gut bwanafuwa bwakendeera ekireeta obuwuka buno obw'obulabe ate okukula ku sipiidi. Kati yo nsonga naye weeri awo abantu balwala ulcers olw'embeera bwezo okukozesa ennyo pain killers. Omanyi kati bwe mubeera eyo abantu abasinga abatulaba bw'ofunamu fatigue omutwe gukuluma ng'omirayo omutwe bwe gukulumamu ng'omirayo weebuuze ki ekirindira okuluma omutwe. Oyinza okuba nga fluid intake tonywa amazzi gamala, oyinza okuba nga okoowa nnyo nga weetaaga okuwummula ekyo kitunulemu. Oyinza okuba nga oyinamu stress, managing stress, si buli kimu kyakumirira ddagala. Kyova olaba ffe mu homeopathy and naturopathy treatment n'ebigambo ddagala omuntu sobola omunnyonnyola obunnyonnyozi nga zze wano ku Biva Organic n'avaawo nga paati y'obujjanjabi esinga ya bigambo, paati ey'okubiri ya ddagala naye nga bw'abigatta awamu asobola okuwona naye nga bw'akozesa eddagala lyokka nga tafunye advice oluusi kyova olaba basinga babeera ku ddagala for lifetime. Ye yakikwata nti eddagala lye lirina okukola talina kukyusa nkola ya mubiri. Ekyo kikyamu abantu abasinga ze endwadde ze mulwadde nga tezibaggwako mulowooza kyoteeka mu kamwa kye kirina okujjanjaba kyokka gw'omubiri gwe tolina kulowooza nti tewali kyenyinza kukyusaamu omubiri guno okusobola okuba nga guva mu mbeera eno, tewali kyenkola kikyamu ekisobola okuba nga kireeta embeera eno obutavaawo. Eyo nsonga nkulu nnyo bw'otagifumiitirizaako oyinza okweka nga yikuleetedde obuzibu. Essimu eyo nayo mpulira essimu ku buliri oli ku ssimu otudde oli ku ssimu. Kakati abantu bangi tebamanyi bulabe bwa ssimu. Kyova tugambye olwaleero bakiyita kigula lugi. Tubajabulyako bujabulizi ebintu bye tuliraana eby'obulabe ebituleetera okulwala. Essimu eno okimanyi naye esobola okucontributing omuntu okulwala endwadde z'olubuto. Waliwo eyakingambye kuba mbeera nnyo ku ssimu nange. Lwaki olaba smartphone eno omuntu abeera wano bw'ati nga bw'ali mu kulaba byalaba essowaani y'emmere eri awo bw'ali mu kulaba wano bw'anywa mu kunywa bw'alya emmere tagigaaya kugonda olw'okuba byalaba byalowooza bye bisinga obukulu. Stress omanyi tuyita stress abantu balowooza nti oli kunyiiza, oli kuvuma, oli butakusasula, oli kubaako engeri gyakutulugunya naye waliwo stress gy'oteeka ku mubiri gwo nga gwe gwennyini ogukuliyetinga ogutulugunya. Kisookera ddala bw'oba olya nga ebirowoozo byabyo bw'obitadde awalala
omubiri guno gucreatinga stress hormones ebirungo ebifulumizibwa mu mubiri ebiri ebyobulabe okuba nti bigezaako kulaga nti kyotukolera si kirungi ne bitandika okuaffectinga digestive system ne byaffectinga nerves ne byaffectinga body tissues ojja kwekanga otandise okulwala byotategeera amasannyalaze g'essimu gennyini omuntu abeera essimu mu ngalo ne mu nsawo nze siteeka ssimu mu nsawo siteeka ssimu mu nsawo era yali ansanze ng'essimu yange n'abaali bazzeeko ku Biva Organic n'olaba ng'essimu ngisowolayo ng'eva mu nsawo never kuba gano masannyalaze agalina radiation tumanyi radiation bwe zicreatinga kye tuyita free radicals butwa obutwa obwo buyingira mu mubiri gwaffe bwaffectinga nerves bwaffectinga cells busobola okuleetera cancer busobola okuleeta okulwala endwadde z'emisuwa busobola okuleeta okulwala endwadde z'obwongo abantu bangi badevelopinze dementia badevelopinze alzheimer badevelopinze depression nga kiva ku masimu insomnia badevelopinze insomnia kati eyo ndo sleep disorder bera ko simpa sa mwenda omuntu nabeerawo okimanyi nti essimu zicreatinze insomnia oliose noleeta tamwe abasinga tebagitegeera insomnia oba kye tuyita lack of sleep combined ne lack of concentration nti omuntu obeerawo nga teweebaka ekiganya okwebaka tokitegeera oli ku ssimu abamu bali ku TikTok abali ku YouTube n'atuuka ssaawa mwenda ez'ekiro tanneebaka neebakayo essaawa emu oba ssaawa bbiri n'azuukuka omusanga mu takisi asumagira omusanga mu baasi asumagira be baleeta obubenje ku nguudo be baleeta amaka okusasika amaanyi g'ekisenge ne gabula omuntu weebase essaawa mwenda emirimu egy'okumakyawo saa 11:12 ogenda gikola ddi ate nga wabeera emirimu emikulu egy'amaka ogenda gikola ddi tosigwere otandika okugamba nti waliwo misunderstandings munnange ayomba buli kaseera munnange teekawo ensonga bweti olw'okuba nti obudde wamufunira omukyalo ow'okubiri ewaka naawe omwana omuwala oba omukyala baawe wamufunira omwami ow'okubiri nga yessimu ojja kwekanga naye kyo kifuuse kikwazo efuuse obstacle mu Luswayiri tukiyita kikwazo efuuse obstacle oba kifuuse muziziko eri obulamu bwammwe ate nga ndwadde ffe ku Biva Organic bwe tuba tujjanjaba ebyo byonna tubitunuulira obulamu bw'omuntu bukoseddwa butya era omuntu bw'aba ayagala okuzza obulamu alina kukola ki okusobola okuba nga embeera eterera ku nsonga eyo ey'okugamba amaka ndaba wake up call namulekawo wake up call kati ndabyewo kano kapya akadagala kano ekikwewuunyisa omuntu bwe tumugamba nti wake up call Biva Organic tumutundidde emyaka 16 ayinza obutakitegeera naye abamanyi wake up buli wokawanika akuba bukubi saluti wake up call kano kataasizza amaka mangi abavubuka abamu balemererwa okukola amaka lwakuba ntakyasobola kutambula bakozesaako enkola ey'okwezanyiikiriza olinga bwaba yakayingira mu kisaawe bwati gyaba agenda abanga alina ekimwokya omuliro ne guggwako abamu n'atuuka ekiseera nga ne bwaba ali mu lugendo bwati agwira amaanyi gamugwerako mu lugendo wakati abo nabo bangi ne wabaawo omulala nga gamba nze mpaliriza n'entambula olugendo olusooka okuva e Masaka okujja e Kampala nesisobola kudda Masaka nga ye one man's match tasobola kutambula lugendo lukola ki era bw'awulira nti owaayo omuntu asobola okutambula engendo 3 ng'agamba naye ekyo kisoboka temulina byakukola oyinza otya okutambula engendo 3 nakati waliwo abaami bajja wano mu ofisi yange baali 3 ng'omu alina awerekeddeko munne n'amugamba omwami ono yanyamba ku kizibu ekyo nawe mbadde njagala ogezeeko ku ddagala eryo n'amugamba nze okimanyi nsobola okutambula olugendo lwa ddakiika 6 yesaawa n'agamba vaawo ekyo tekisoboka n'amugamba kati laba ono oyagala nkutwala ontayiminge n'amugamba nze ye yali nga bwe yali tannaba kukozesa wake up call yali wa dakiika 2-3 ng'azibalira ku ngalo
jukira mu mbeera y'ekisenge munno okutandika okufuna omuliro kyetaagisa eddakiika nga 10 awo ng'asimbula busimbuzi ng'asimbula ate siwatuukira mu 2 oyinza okubaako olina womutuusiza ne bwe mukomaawo naye abamu abatannategeera nti ddala mutandise olugendo okutambula gwe ng'omugamba biwedde ng'ozingako bikola ngabuuza ono ddala kiki kyovula awo otandika okulaba ali akukolera bw'ati totaba tekikyasoboka ali kino tekikyasoboka agenda okulaba nga ddala temutambulira ku peesi y'emu ate n'abasajja tulina ekizibu tetwezuula abamu tukozesa obusungu oli bwagezaako okulaga obubonero weezuule abamu olusanza olana okujjira n'amukimira akadagala kano ka wake up call nambuuza kati obijjebwa olabika gweyo wayonooneka dda agezeyo kuba booda bamaze okubangula kati naaga oyagala naye ng'ate akikola mu mutima mulungi naye byomulowooza nga si bwe bikola ki si bwe biri ate n'abakyala omwami wo bw'olaba nga addiridde totandika kukola bimusoomooza bimumalamu maanyi mukwate empola bw'oba owulira puroguramu nga zino mulage awali ekituufu akikozese muddewo mutambule bulungi buli omu ayagala amaka gatambula bulungi naffe abali ntubaagaliza birungi kuba mubeera obulungi n'ensi ebeera bulungi buli omu abeera ali mu mirembe so wake up call omusajja wenna ng'amaanyi gakendedde ebeera ya bucupa 4 ku 6 n'abagenzi bakula mu myaka omanyire okukula mu myaka muganda agamba obukulu buwoomya ttooke lyokka ebiddako biba bitabuse kati bw'oba ogenza okula mu myaka naawe osobola okujja ne weetereezaamu n'abagenzi bagaziwa prostate kadagala ntwakalunga nkalimu ebirungo ebisobola n'okuyamba ku prostate shape and the size bino by'okufuuyisa ennyo ebyokuba nga tokyasiba musulo okufuuyisa omusulo sinegana okufuluma oba omaze osiba empala ate ne gukuyitamu bw'okozesa kaweka apukolo kaba kajja kukuyamba n'abakyala twabalekera nabo twabakolerayo ka happy radio era mbadde njagala okubuuliza nti happy radio oyo ebinene eby'ekisenge tebiri ku sayidi emu mu butuufu lwakuba bajja kugamba nti ki naye waliwo obeera nga kaŋŋambe wagenze ku match A ng'eyo tiimu esamba bulungi nodda ku tiimu B n'ogamba kantule ku ntebe ng'olaba tekiggwa kati wabeerawo ensonga mu bakyala ekisinga okubalemesa okuba nti ensonga z'ekisenge zitambula bulungi wabaawo factor okugeza singa omukyala aba ne infections nga zibadde zimusumbuwa recurring infections zoonoona membrane natuka ekiseera nga baseline gland zayonooneka zeetaaga kulijuvenatinga happy radio ajja kukuyamba bw'oba ng'ofunye chronic infection n'otuuka mu category y'abalina PID awo tukwongerezaako products endala system nesobola okutererera ddala wabeerawo nga bakozesezza bus control methods okumala ebbanga ggwanvu ne batuuka ekiseera enkola ez'ekizaalagumba nazo zimanyi okwonoona system amaka ne ganafuwamu abakyala mukimanyi lubrication desire nefa bw'okozesa happy radio abajja kuyamba system yegende nga edda engulu ate era n'abakyala abalala bafuna emotional disorders ne batuuka ekiseera nga tebakyayagala bintu ebyo olwa past experience ze baba bafuna mpulira ne baafi gundi ezo nazo zijjawo appetite ki baafi control measures nandiyaze nva okwogerako ezo nazo zitera okuleeta embeera bwe zityo happy radio awo abayambira happy radio aba akimala kale dokita ndoza tukubuuzizzaako olwaleero mwebale kunkyaliyako ku Biva Organic and Natural Products ne banaffe abagoberera The Final Channel kansubire erinnya tolikyusanga yeyo Focus 360 The Final Channel esebo bebala okubanga bagoberera omukutu guno esebo abantu bakulinako ebbala eddungi enze bwe nali nga nkyakola naawe nga abantu bagamba omusajja oyo owa budredi ekintu akikola bulungi era tumugoberera naddala bali emitala w'amayanja message nga zituuka era olumu bankubira naye dokita koza asiize dokita yenze oli amukyazo wa dread kale tuwe ku namba ya dokita era bangi bantuukirira ne tubaweereza eddagala abali e Bulaaya ne libatuukako ne baweetaaga consultation ne bagifuna n'abali wano mu ggwanga nabo tubakolako ku ndwadde ezitali zimu Biva Organic tujjanjaba endwadde nnyingi lwakuba lwaba tuzze kujja bulajja bulamu biki ebisumbuwa omubiri gw'omuntu tetusobola kwogera buli kimu tujja kukwata ndwadde ku ndwadde tubasomese ebimera bye mulaba birina migaso ki
emiddo gina mugaso ki omubiri gwaffe tuguterezezza tutya okusobola okubeera mu bulamu obutatuulugunyizibwa ndwadde obulamu obweyagaza omuntu obeeraawo nga naawe osobola okweyagalira mu kasente k'okoze nga buli kimu tekigenda mu bulwadde omwana alwadde ebifuba senyiga maama we alwadde naawe taata oli mulwadde kati awo emirembe ginaabeera nga ne jjajja mu kyalo bakuba bagamba taasulewo taasibewo byebiri ku mima nze Dr. Ssenjobe kale we out. Oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Ssenjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoola eggwanga tukubire ku namba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala.